ate gwakula bubi guwunya nga kivundu ate sitaani n'akuteekamu obutima okusingayo obubi. You are nothing. Yes, nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much. Olinyo okubeera ng'olaba. Wonna osizidde okuba ng'olaba Focus TV okola kyamannyo nkwebaza okubeera ng'okikola. Olunaku lwa leero nkuleetedde mu ku butambi obuleka okubanga obuteekeddwa okubanga bwaleetedde omukyala Nammeere ono Justin okubeera nga bamukwata. Mujjukire bafunamu okusika omuguwa ne Kabanda General Secretary owa Piero Yung. Ate Piero Yung eno etwalibwa omukulu bayita Muhoozi Kainerugaba. So olunaku olw'ekiro yakwatiddwa, kyakakasiddwa nti Nammeere yakwatiddwa era tannamanyika waali. Ne jagadde ngwetere ku butambi obwo obwavuddeko kalumanywera. Bigambo ki bye badde awanda ebiyinza okuba nga byamuleetedde obuzibu. Tujjukire nti Nammeere ono alina omumwa ogw'oluwewere. Eyo omuntu akubawo ekigambo nga bwe kiri. Teyeeguya kintu kyonna. Katulabe vidiyo eno n'ebigambo ki ebyamuviiriddeko obuzibu mu katambi kano. Tufa ku Focus TV. Thank you so much. Tuvaawo. Nze Kabanda nkubuulirira nga Komanda 001 NRM stoke empya. Jjajja Museveni gye yasabuukuludde luutu eno. Hey! Akapande wasomye bubi omuzannyo ku luno wabaze mubi. Togenda ku blackmailing nga speaker wa parliament na deputy. Maama. Una blackmailing abantu mpaka ddi? Wano mu kalulu obadde ojja ssente ku babaka ba parliament okuviira ddala mu kamyufu k'NRM nti nnyabo General MK yagenda okulagira be balangirira era ataakuwa ssente era gwamutegeerera era abantu bakuwa ssente gw'omubuulire babalangirire era General MK yagenda okusalawo baani ababeera mu parliament. Musajja atunga tapirimu ali mu by'amagye ge alwanagana n'ababbi bali mu magye ali so lost in the army amaliriza projects buli kaseera abaana be babadde batatrainingira Isirairi kati bagenda waj ali mu gwe olulabanga oli ali busy eno tataddeeyo nnyo maanyi kubanga Piero yakitwala nga just something voluntary ye General MK bwakitwala nti Piero is a patriotic mobilization group bantu kubeera patriotic era ne bwaba n'ebiseera ebitono byayogera ku Piero ajogerera mu bya patriotism. Kati bw'olaba ng'ali biza ali ku by'amagye ng'okola akazannyo kokoosinga okutegeera blackmail ba MP baatula obufofofo. General MK yagenda okufuna zi report nti abantu bakozesa erinnya lyo ne bajja ssente ku bantu bagamba ogenda kwesimba kuwa president n'olwekyo abantu balina obbawa ssente ojja simanya bbawa ebifo mu gavumenti simanya bwagenda okulagira be balangirira. Omusajja n'avaayo n'awandiika kitagenda kwesimba kuwa president nga naye nga kyafa blackmail ku bantu ekendeere. Obulakamirize ba minister kaakati mwatandise dde okujja ssente ku bantu simanya mugenda bafunira obwa minister obugabira ludda wa omuntu y'omu teri kirumanga kuba nti omukyala speaker Anita Amongo Kabanda akubeereddewo okimanyi nti weesimba mu youth politics mu by'abavubuka weesimbye okuwempibwa abavubuka. Dr. Tango Odoyi ne Daluulye n'agaana okunominatinga amasimu ne gajja Justin Lumumba n'amugamba akunominatinga n'agaana nga toyina mpapula za buyigiriza nga senior phone 6 tobirina nodda n'opalapalanya wano mu by'obululu nakina n'onkomo naye speaker Anita Amongo Kabanda omukyala akusembezza nnyo bwe wayingira parliament. Omukyala akubeereddewo omukyala omukyayisiza beemopi abamuli ku lusegere omukyala toyina kyotasombye toyina wano ku bintu bya Piero yo ebyemisinde wagenda ewuwe n'omuggyako miliyoni 10. Omukyala agenda otuuka ku mukolo abagamba yasonda dda miliyoni 10 ne bamugamba watuusa miliyoni 12. Okutte ssente n'oziyoola ku bantu ng'ozibajjako mu linnya lya mukyala oyo bwe yakukomako n'otandika kukozesa lya General MK. Gwe wennyini gwamubaddengako you need General MK to endorse you, you need General MK to endorse you. Omukyala nga kugamba naye oli musirikale lwaki tumusumbuwa kasita NRM ko kasejja oba waliwo abamulinako obuzibu ng'akyeyogere nti oba waliwo abamulinako obuzibu tunaabyogerera mu kokasi tunaabimalira mu nnyumba n'ozannya w'akakodyo okimanyi nti n'ezo story eziri mu mawulire wafulaginze enfulaginga wasasulidde ensasulire kyokka teri kirumanga kuba nti neeyo Rolls Royce gwe waliwo nga bagiwa omukyala n'ebifaananyi n'ogikuba naye ddala ne weefuulira omu naye mbabuulire naye Anita agenda kufuuka sipiika wa paaliyamenti ye 12 mumuwaayidde ebintu
ebintu bigi naye obukulembeze buva eri Katonda. Ze nalabye ba president abayise wano eggulu, ba president nalabye traffic jamu waba president nga bazerwa president Museveni abamu gwe mwagamba nti tajja kulayira, tajja kufuga, simanya Trump agenda kujjamu koleki. Nagenzo la delegation eva mu America eva kuno nakuli nga ya Donald Trump. Gwe gufuulu figa gubizibwe kimafuulu mazifuulu mbizi obukazi ogwajjula sitaani gufaanana sitaani gubinga kibizi ate gwakula bubi guwunya bubi guwunyanga kivundu ate sitaani n'akuteekamu obutima okusingayo obubi. You are nothing. Gwe fuulu figa ndiwo kutraumatizinga ne bw'owulira linnya lyange okugumuka mutulu n'okwebaka omira mpeke za tulu because of Namere traumatizing you. Ojja kubeera mu depression mpaka olunaku lwoli esonyiwa Namere. Kakati Kabanda yakutumye nti ojja ogambe Namere ebyo ebintu eby'ekiseera. Wali oyagala gundi akwane, wali oyagala Kabanda akwane. Kabanda afaanana Simpoke. Bwe tolaba nti Kabanda afaanana bbaawo Simpoke gwe wakwata n'ozaalamu akabizi n'osiba. Bbaawo Simpoke yafaanana Kabanda eyo levo yo. Eyo levo yo. Akatwe ka chapati bifaanagana. In fact kateekawo ebifaananyi awo. Manyi Buzayo yabeera mu social media zange bwe ngamba nti kati teekawo ebisimaye bulungi bwe babikola. Teekawo ekifaananyi awo. Bwe tukalaba kafaanana Simpoke Kabanda. Simanya Kalamuko. Kalamuko kakutumye nti genda otandika okulumba Honorable Namere. Busimanya wali weekwanira Kabanda. Simanya Kabanda yali oh please. Omuntu abadde mu parliament kisanja kiramba ne ku ssente zonna zabbye even before he went to parliament naye ng'akyafaanananga mukene. Nganze mwagaza ki? Please, nina papito wange. I am a one-man woman. I don't do man. I do a man. Alinga kyakulya mwami Nsubuga. Gweva ku bino akalulu kaali kamumazeemu okubambi. Yabonaabonera nnyo mu kalulu ka mukyala we naye yajjayo wino. Enkyo ojja kumulaba mu mwana w'omuntu. Abasajja abanyimu okugamba nti musajja obadde ki? Kabanda obunaawe obusajja obufaanana Simpoke gwe gwabuli obunaawe fuulumbizi. Kuseba ovuddeyo gy'owulereze Kalamuko. Kabanda ebyo Kasolo byakutuma genda ogamba abantu Namere yali ayagala mukwane. Nze nga Kasolo njagala nkwane mu lulimi ki? Oyo atamanyi Luzungu. Kankubuulire waliwo atakimanyi nti Kasolo Masaka akwana buli mukazi naddala abazze mu byobufuzi. Kasolo simanya Namere wali oyagala Kasolo akwana. Are you stupid? Ebyo ebigambo bye mwogera, do you even listen to yourselves? Nze Mukama Katonda yampa obulungi nampanga nakula bulungi nenzaalibwa mu famire ennungi ate nemba wa mukisa ate nemba mugagga ku mutima ate nemba wa mazima. Tewali reason yonna lwaki mba neekwanira omusajja kuba n'abankwana bangi nnyo. Unyomba n'engoba n'enfulumya n'embulookinga ku masimu n'enkoowa ne bwenkyusa simu era bazinoonya ne bazifuna. Kakati ate nga lwaki neekwanira. Kasolo abalina amagezi bakimanyi because ali so much into black magic. Bwakwana abakazi naddala ab'ebyobufuzi aba ayagala kubbako omukisa. Of course fe abamu nga Namere asooka okukwana ng'omusajja omulala because I mean Namere is pretty, you know. Naye ng'ate ne hidden agenda endala kuba kukubbako omukisa. Shining star kugibba. Nze nabuuka mangu ndi muteeketeeke. President Museveni yatandika okundera n'okutuguluminga politically nga tuli mu university, NRM University chapter. Nga tutumira abasajja ab'obuvunaanyizibwa nga Honorable Moses Byaruhanga nga ba Honorable Mukulu. President n'atubuusa ti bw'oba mukyala n'oteekuuma ogenda kugaba eddoboozi lyo, ogenda kugaba future yo. My friend, ze nzijemu abo. I look like a woman because I'm pretty and all, but I reason like a man. Omusajja ntuula naye nga mugongo ayogera na musajja munne. So I don't fall prey ku obwo obusajjasajja bukasolo buleeta eddogo lyabwo tebwasoma. Buli mukazi azze mu byobufuzi kamulabanga agenda okutwala akafo bukolerera bufu. They can't be without bufu. Ku bakazi baalina kuliko omukazi afaanana Namere. Kuba obukazi bwakuŋŋaanyiza kafaamu kalamba. They all look as miserable. Wa low maintenance. Kasolo wa low maintenance. Tasobola mukazi nga Namere. I am a high maintenance. Chovola banti, I live in Chizungu, mu Masaka. I live in Chizungu, plotted in by Avenue, 2 gates from the President's State Lodge.
I live in Mirembe Villas, the most affluent neighborhood. Nawulidde gwe maze oyogera gwe full figure mboyogera ku Mirembe Villas. You don't even know Mirembe Villas. Tosobola ne bwokola nga bwofa bwozuukira emyaka emirala 10. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi